zinga. So Adija we batenteze zagenda zikendeera. Abaana wabanyonyola otya ntente zifudde? Ate abaana mbanyonyola nti awo nze nali naategedde notegeera. Bakuweerezanga WhatsApp balaba toddamu. Abaana nange bwe bambuuza nange mbagamba ekyo maama kyabaŋŋambye because I also ask my mom. Wabagamba ente zaafudde? Ibadde 45 kyemmanyi. The number was 45. That includes the little ones. Ente zaafa zitya? Kakati ente ekizitta wano ebizibu ebyo byenkugambye obirabe byajjira. Tewali saafuna na budde bulowooza ku byandi. Wabula nze nga bwe mmanyi nti nno wembuuza ku maama abeera amanyi because if she talks to dad, my dad in the village, tata wange mu kyalo talinayo smartphone. Kuba tata wange tasobola dde owandiika erinnya lye. So smartphone tasobola gikozesa? Ng'agikozesezza atya? How? Tulina omwana ku oxygen. Tulina ekizibu ekyali ekyokusatu kye twali tetumanyi nti kyali kya nte zaali nazo ziri mu kufa. Mbwoloba ebiseera ebyo nze maama wange yaŋŋamba mbu waliyo obulwadde bwa kalusu. Obwalumba faamu? Mbu bwalumba district number actually bwe baali bagamba. Bu business bwe nali nga mbayigiriza era nga mbagamba importance y'omukyalo okukola olunno kwe kuva nkulaga obuvo bw'ente we buva. Munnange bakyala nga abakyala bali inspired ng'oli agamba sinawe ennundira nga mbaganedda. Wowe tolinawo oludda nze faamu yange eri empty. Leeta ente eyo ogiteekewo. Oyira agamba nze sijja funa nguliza nte. Most of those girls by the way they don't trust their families. Ne mugamba oba tofuna kuguliza nte it's fine, you send your money, I'll send munange mama ajja kugenda bagulize. And trust me Adija, that is how I used to send it to my mom. Nagera nazigula mu katale nti kuba nezange bazingulizanga mu katale ate era nagera nga sinzi. Intention was not for them to keep on my land. No, I was teaching my fellow girl child how to save your money properly ng'okuba ekyeyo. Nimbaga kikwe kubawa example yaki yente nimbalaga era mbalaga ku zange nimbaga nti kati ente eno wenjikula eri lubuto in a few good months nezikula nezaala kati ziba zifuuse birime. Okitegeera so singa buli mwaka buli mwezi bwe mbangula ente kitegeeza omwaka guli oguddako zimbatwa negundi twice. Samantha musanze tatambula kankana amagulu okumwambaza tuwambaza mwambaze naye Samantha ki ekikuluma ddala ekituufu? Ekinnuma obulwadde buli medical ng'ogyeko kuba ne abantu kye basinga olaba nga ye stress kubanga abantu balowooza nti ndwadde stress. Kati okujja mu inbox yange waliwo omuwala nali mbanyonyola how the cows keep money. So I tell them ngera buli omanyi kugamba ekituufu ne weeronderawo. Ne mbagamba tezitereka ssente ate nga kye nali mbaga kyekyali ekituufu tekyali kya bulimba. Tezitereka ssente wozaagalidde wootundira wokola ti ate ekirala kuzimaintaininga tezifanga mbwa tezifanga nkoko. Abalungi abali ku HK Media nze Hadija Kigozi we tuli nnyo in the TikTokers edition tulina omwana omuwala Samantha Berungi twamukyazaako ku Samantha mbadde sowa butajja kumulabako. Manyi nti emboozi y'abantu bangi mbadde mugiraba ate abasinga ku mmwe mugitankana temugitegeera. So tuzze from the horse's mouth abeere nga tunyonyolamu what really went wrong. Samantha is one of the beautiful ladies b'emmanyi ate nga y'omu ku ba best tiktokers abansingira ku tiktok okwo. Nzijukira olunaku lwe nasooka okujja mbadde mbabuulira ku live nga njogera ku Samantha ti ebirungi byensobola omwogerako tebiggwayo. Twajja n'atusanyukira n'atwaniriza n'ambuuza Hadija muli bameka mugenda kulya ki tekisangika. Naffe tetukyaza bantu mu maka naye Samantha ye muntu wa welcoming everybody. So wendaba ensonga nga zino nga zikutte wansi ne waggulu really it makes me feel so sad. Njagadde nnyo okumanya ku story ya Samantha in one way or another tutegeere what exactly went wrong. Njagala okwebaza omulabi waffe gwe weena asobodde okubaako n'engeri gy'omuyamba oba omukubira essimu oyogereko naye oba omusuulirayo akantu kijja kubeera kyamaanyi nnyo nnyini ddala. Njagala okubebaza nti mwebale okutulaba mwebale okusubscribinga mwebale nnyo okutufollowinga mu buli ngeri yonna. Mpozi ate mbajjukiza nti baganda baffe aba Roast Coffee Academy bakafule mu kubangula abaana ba baristas abamanyi bano be bateekamu omusaayi okulaba nga show etambula bulungi. Nsanyusa okulaba.
okulaba nze ngamba nsanyusa okulaba kubanga gonsanzewa nze tonnaba kunsanyukirako obwo wali ompiseeko ye maama ate kati otandise kunnangira nze tompitako lwe nnakuyita ojje wali eri ekyanja nga muli ku poliisi ewa Pretty Nicole wajja anti olwo nali ku poliisi ng'olaba ssebo ndi bize n'okakati kamuyite kati nakugamba Samantha wovaayo jangu waneeno ewange n'ogaana era ng'ate akuyite bw'aba alabye ddala nga wonoovirayo jjabuukowe n'asala amagezi tulina omukyala omulwadde olwaleero naye musanyufu muzibu nze sirabanga ku mulwadde musanyufu nga Samantha naye nno nga mbeera musanyufu lwakuba right now I'm really feeling bad. I know. ate nga naye katsoko attention ogijje ku ssimu so that you give it to us. I'm trying to, if I give the attention kati awo tetugenda kukola nyaba siri stable kati oyagala nkutunuulire. Are you on tension? So let's. You have any kind of tension? Tension? Those are just panic attacks. Yeah, those are just panic attacks. How are you? I'm fine. No, just sick, but I'm okay. What went wrong? What did you do, Samantha? Radde obunnuma. Ebintu ebimu kale byotasuubirangako mu bulamu si bitasuubira but byesitera kwagala kwogerako for some reason. Gundi ki, it is because of the media. What do you mean of the media? Kubanga abantu abalala bagamba Samantha yeekoza, Samantha yeesazeeko enviiri, so kibeera better bw'ovaayo gwe nga media personality n'okola ki n'oyogera. Kati ekyokwesalako enviiri simanyi katuko zirabye nga gwe azituukiridde mu buliwo. Tewazisaze kituufu, zeemaanyudde. Kakati gwe azirabye bwe zirabye bwe ziri. One thing I used to love about you is your hair. I know. So now does that mean you don't love me anymore? I love you, but something that I really liked about Don't worry. Don't worry. Very many people stopped loving me. It's usual. Wafuna n'entondo Samantha. Nyingi. Because of that sickness. No. Era nalaba luli eri ng'okubidde n'ogamba abantu mwankyawa, abantu muli bazibu, wano nali ndi mulamu, you have no idea how I am feeling. Neŋŋamba naye Samantha. No, actually, nakubira gwe. Oba nina we nali njogera. We nali ndi ku live bwe nakukubira olwaddako ne message. But I didn't say that on call. I just typed it, right? Kati awo nkitadde in saying. But that was nice. Kubanga obaolyawo saalitegedde. Ate sikati bw'omuntu wakyogera, do you know how you can be furious? How? Kyoyagala okugamba nti ndi mukambwe nnyo okutuuka ku ekyo Samantha. Ndi mukambwe but I have friends too. And who said you don't have friends? Ola nange omusiru nyina emikwano kati olwo gwategeera. I don't like it nga weyita musiru. Ng'ono olaba. By the way, angambye, I said I'm stupid, I did some ugly. Ogambye. But you're beautiful. You are a beautiful, bright girl. Oh, unless you are adding beautiful, bright girl. Those are two different things. Then as in this, I miss being stupid. You know, with TikTok. Abantu be bakwogerako ku TikTok nti okozesa cocaine yakukubye ku ttaka. Don't you want to clarify on that one? On what? On cocaine? Yeah, kubanga abantu bagamba okozesa enjaga, okozesa ebiragalagalagala bye bikumazeemu amaanyi, bikumazeemu omusaayi. What is really wrong? Okay, kakati. Weko. Chibano bandi banga cocaine. Bani? Bakaveni. Bajeni. Simanyi bajja tudde. Okay. Kati mukwano bibakwogerako nti noonywa enjaga cocaine yakubye ku ttaka obyogerako ki? Hadija, mu myaka emeka mu myaka gye nina emyaka emeka.
I have 29 years. Wangamba 24. Nze ndayo wetegereza interview mu byanimba tekuli myaka. 29 wajiwezeza kuno kugambye eyakugamba 24 ddayo munoonye ddayo tunuye interview yange sirimba myaka. In fact, it's still sirimba when you ask me something, I do not really want to lie to people. Kati olaba Degundi emyaka gye nyina 29 gye nkulidde Uganda. Distracting you because you're reading messages, you're playing, oh God. If I don't actually do this, I am going to be in a panic attack and it's going to look weird. Otherwise, ojja kugenda oteekayo message nga abeebutabika bakubira essimu. This is called anxiety. Anxiety is a state where just state ya eriawo ya kutya nenga si kutya, but basically if you've ever had a mental breakdown, you would understand what anxiety is. I have seen a brother of mine who had it. Yeah, so mu myaka gye maze 29 ku nsi kuno mu Uganda muno, nze obulamu bwange bwonna cocaine mulaba mu filimu. I don't even know what cocaine is. Like, okay, I see ndaba gundi filimu ngenda okulaba mulaba ndabamu cocaine. Yes, those are movies, action movies ez'aba James Bond. I swear nalabye ebintu ebikubye Uganda, sirabangako cocaine mu Uganda. Ate enjaga yo wagirabako? Enjaga yo nagirabako bulungi nnyo. Yes, I've ever smoked weed. In this situation abantu bwe bagamba nti nno okozesa enjaga oba okozesa ebiragalalagala, do you think it is the cause? Kozesa biragalalagala. Kati kyakanange kakati awo enjagala tubeere bavunaanyizibwa kati. Would you have osobola okubeera awo ng'olina omwana mulwadde nga nyoko mulwadde, at the same time oyina ebizibu, we have bills to pay, and then also everything is looking at you basically. Buli kimu ekyo kyonna kikutunuulidde. Bawo agenda down, naawe ogenda, kubanga kati bawo waba agenda down muba mugenda mwabe babiri kubanga bawo. Your husband is going down financially to literally anaatera otuuka ku zero katugeze. Kakati njagala ombuulire oba ddala oba weetaaga ne cocaine okoko. Do you need cocaine to hit you? For you to get out of depression yoke kujjako. Ndowooza kati okitegedde kubira mukama engalo ez'amaanyi. So that is exactly what I went through. Depression, I went through stress, depression, and I hit anxiety state. Anxiety. So you have a mental breakdown? Actually, I had it. Now I know how to control it. Duli wali tosobola kunsya ku yadde interview because oba mwalwawo nga temundaba ku internet. Ng'ovuddeko? Siga nti obeera tovuddeeko nti nooba nti olaluse, no. Just obeera toyagala bantu. That ka small ddalu we? Munnange teribanga ddalu. Ebintu ebyo byobeera olya oba obiwulira. Naye like anyway, it's just obeera tolaluse kyengezaako obeera tolaluse, obeera otereera, obeera otegeera buli kimu kubanga weewuunye. Nze I got a mental breakdown in that 1 month I've been in this actually in a room mwe tutudde muno kino kye kisenge kyange. Nkimazeemu kati ngenda ntandise omwezi ogwokusatu nga ndi mu kino ekisenge. Sima nga situuka juzi wano mikwano gyange bankyayira lwe natuukako mu ddiiro. Just a few days ago. But all that time nva muno mu kisenge nawali mu bathroom nenkoma. Samantha musanze tatambula kankana amagulu okumwambaza twambaza mwambaze. Naye Samantha ki ekikuluma ddala ekituufu? Ekinnuma obulwadde buli medical. Ng'oggyeko kuba ne abantu kye basinga olaba nga ye stress kubanga abantu balowooza nti ndwadde stress kubanga bamanyi nti omuntu stress yemukozza yemukola etya. Unfortunately nze bwemba stress mu bulamu bwemba ne stress mu bulamu obwo bulijjo sikogga, instead I get fat kubanga wembeera stressed ndya nnyo. You're so right. Nange nengaggo. Nange wembeera stressed ndya nnyo. Weight tenvaako. Exactly, sikogga. Oba kiki. Naye this time round, this was medical. Yeah, it was medical. Basawo bagamba kiki?
kakati abasawo kye bagamba kati nkubulya olugero olutuufu lwatambula ndyoke ntule mu kisenge kino. Ekituufu kiri nti twali tuweddeyo nga tuweddemu omanyi kye bayita okuggwamu. As in being broke. Yes, we went down hills broke. Naye nga the way we went broke, it was just in 1, 2, 3 months. Mu myezi 3 ng'omusajja wange eyalina ebintu assets eziri worth millions of money anti kati olaawo wente essimu eziri worth millions of money nezigenda zonna ng'olaba katugeze kati yalina loole ziroole nga nnyingi. Yalina lorries nnyingi kati lorries ezo nga si transport yakozi yali muntu omusuubuzi w'amanda manda akawunga we bityo asukka Sudan then najja bwe batyo kati alina field eggulu mwe bayokyeza amanda so atika ezo lorries z'amanda nezijja eno e Kampala ne supplyinga so lorries ezo ziweddewo zonna nga tuziraba nezifuna accident abantu ne bafiira bisagwako emali neggwawo. Adija ogenda eri yasookera ddala yali nnyo omuvubuka wa myaka 23 ate ng'emulinnyidde wakati mu field mu bakyoli ate abatakwata jjukira already akolera ku land nga you know in another land nga ayejjuka ye Muganda akolera mu bakyoli. They are good people abaludde nabo era bamugamba being that you were a good person era ne bweno ne muno mu kitundu bwe wajja n'oleetamu n'emirimu n'enkulaakulana tetugenda kukola bubi. Kati emmotoka yo ne bagikwata yali etisse ttani n'ettani yali etisse oba ttani nzimanye emmotoka z'amanda ne bagiteeka ku poliisi eyo nakati tevangayo kakati ne bagissa ku poliisi naye ng'erinnya omwana w'abendi yonna n'emufootola muvubuka myaka 23 kati nkunyumiza ekibonerezo ekitono kye bamuwa ng'omuntu omulungi aludde ku kitundu kubanga omanyiye awadde abaana emirimu naye Adija wadde akekuba omunaku tekya ne bamugamba kale abadde atandise ozimba yawo akayumba ke akati twali tusaba singa oba obadde okamaliriza naye bwe bakulaga akayumba kolina omumaliriza oggwawo afaanana kati ng'ennyumba nga nnyumba ng'omwana yali yakasitula omusingi ennyumba y'amaka nga yakasitula omusingi nga baagala agizimbe nga aleete sente ezigenda ogimaliriza yonna naye nga do you even know how much that can cost? Ate nombwolo bamusaasidde ng'era omuntu Adija nze omanyi ekizibu tonsasa tonnenya kuseka nnyo ebizibu bikulumba n'oggwamu ennaku ye n'oba nga oseka busesi nga sigaa nti no biri fani wabula nga tebikyakuluma so ne bamugamba alina oleeta sente bamalirize ennyumba eyo as if that was not enough ne bamugamba omwana omugenzi abadde alesse n'ekirala abaana 3 abo abaana 3 kale singa obadde otuwaddeyo sente kale zibasomesa mpaka nga kale mu senior 6 kati golowooza Adija omusajja we yaspendingirawo sente mbeka sente nga nnyingi kyokka nga eyo time n'omwana waaliko oxygen kakati omwana yalwala ne tuwunga n'obuwunga nga tetukyategeera ne tubeera ne tubimanyira nti yalwala n'abeerako oxygen for a long time ate nga tavaako buli lunaku bakola test simple omwana baafumita omwana amazeeko ebbanga kuba yakavaako juzi yakavaako I think that yakavaako wano juzi naku nga mmeka ndowooza kati ziweze ennaku nga 4 from which yakavaako. Abasawo batugamba bronchitis later on after conducting a lot of tests. Bronchitis kiki mu Luganda? Bronchitis simanyi bwe bamuyita mu Luganda but also it is bwamawugwe but it's also rare in babies. Is it curable?
Bronchitis is caused by a virus gye bayita bronchua. Is it something like that? Bebana abaana omwana Ronald gwe nalabanga ng'ataddeko oxygen. Kati ekyo omugenzi. Kale. Omujjukidde eyabeeranga ku TikTok ne oxygen omulenzi. Oyo omuvubuka yafa? Yafa. Tewategeera. I didn't know. You had broken down. Yeah, I think that was when I had broken down. Kati bwebo bwe bulwadde. Kati oyo Ronald yali walwala birala mutima oba something like that, I remember. Kati buno bwo buwona obulwadde. Kati obw'omwana bwe buti obubeera. Olaba? So I mean, agenda kati bwe batu yabeerawo all these ones nga tuli mu ddwaliro. Kati omwana yalwalira ebbanga ddene. Kati olaba singa nkulaga gye yatandikira olwala ng'ayiika endusu ng'ali awo bwato okutuuka ku ssa lino mbuno tuzuule nti kale waakire nti mawuggwe ge gamuluma. Teyatandika na mawuggwe, yalwala ng'awo emitwe tutategeera. Omwana ne bamukebera ng'omutwe omuto ne bagamba tewali kimuluma, ne bakuyiizaayo infection yawo balaba olemeddeko. Kale begamba kale kati omwana mu in the midst mwana eno omwana aliko oxygen ngeno omwami afuna ebizibu. Okitegedde byali tebituweeza mu ngeri endala nga teri kuzikiza. Kaakati nno nga awo ng'azigweredde nnyo mu mwana ne taata we. Taata we nakubira oba oli awo. Kakati eno yaddako ate yaggweredde tannaba nakumalayo bali bakusasula ssente bali ze bamuwadde. Ate emmotoka endala neewa. Era bamugamba jangu eno esigaddeko omutwe gwokka. Nze ne buli lwe mbyogerako mpulira nkutuka. Kakati kyokka ate weewunya ebiseera ebyo nali sikutuka. Nga nze ndi maama. Nze obulamu bwange bwonna nali sikutuka. I was always a strong person. Kyovala nti omuntu ne w'omugamba nti Samantha kino. It's very hard for people to believe because they always know me as a strong person. The stronger we are, the more we break actually. Kakati tuba tukyali awo ng'endala bw'ate kakati waliwo ate ettaka lye baalise ku basuubuzi Ebipya eyo poliisi yagikutte ate tegita. Emmotoka. Era tuli ku mmotoka ziweddeyo tewasigaddeeyo. Wasigaddeyo kubanga ziri ennyaali yaziggyako n'afuna tractor. Kakati nkubuulira Adija twala baffe ku kye bayita ekizibu mu ggwanga Uganda. Asigazaayo emu. Of course tractor teba terina byerina kukola ku field ng'ate emmotoka teziyitwala. Kakati munnange olwo tutandise katusigazaayo emmotoka emu esigaddewo emu teriiko mipiira. Emipiira gyayo kale nga tegigenda long journeys nga giba gijja bajja gikwata. Ne yeewaayo omusajja wattu emu gy'asigaza no talina na kapito. Kakati awo mama wange naye n'afuna sukaali. Mama wange yalwala. Mama wange yakafuna sukaali. Mama wange n'alwala baali bamukebera awo ku kaklinika nga mulwadde. Nalowooza nti fatigue engeri gye twasulanga ennyo mu ddwaliro olw'omwana. Ne mugamba fatigue weetaaga okuwummula. Kakati yagenda omukebera ng'amanyi ye typhoid kuba yali awulira omusujja. Bamuggyako buli kamu ky'oba omanya buli kamu ne bamugamba tewali kyetulayo okuggyako. Genda kati mu ddwaliro eddene bakebereko ku ndwadde n'enneko pressure sukaali bwe bityo. Kakati tugenda otuuka mu ddwaliro yazirikirawo ku gate by the way nga tetunaanagenda mu ddwaliro. Kakati tetunagenda mu ddwaliro mama yazirikirawo ku gate. Ate ne muddayo olwa maama. Tuddeyo olwa maama. Olwo navuddeyo omwana n'adde namulekeddeyo oli Preston muto wange oyo gwe nali namulekedde omwana. Baali tuzze waka nga tulina tans ye onajjako ewaka oli n'agenda n'asigala ne baby mu ddwaliro. Kati munnange maama yazirikirako awo tumussa mu mmotoka ne tumutwala mu ddwaliro eri Entebbe olwo ssente zituwedde kadi. Yazirika sanga misana mutuntu
Kaakati nesooka mutwala mu ddwaliro awo ate erya gavumenti ofanga tolwaziza muntu wa sukaali kankubulira Adija. The other one, that thing is nasty and messy and disgusting and expensive. Munnange mama mutute mu ddwaliro birweisi kakati sente kyokka nze nga manyi ddwaliro gavumenti it's cheaper. Even cheap has types. There is some kind of cheap nga it is not your cheap, by the way. The other one wasn't ours. It is not your ordinary cheap. It wasn't our cheap, banna. Tukeri awara wakwana isina sente. Tukeri akasente akagenda ogenda okumwa kalino sasula biru y'omwana, of course ati katono yali obubi ate kati mu ddwaliro gavumenti genda ogule kino bakutumanga gye baba bakugambye jangu nazo. N'olyoka ogenda geleeta kino n'oleeta kyennerabidde okugamba ebyo byonna byabangawo ku mwana nga tumujjanjaba I wasn't eating. Kati ndowooza ekibuuzo ekyo obutalya we kiva ndowooza okiraba. Nali sirya naye nga simanyi tisirya. Just initially nga budde bumpitako nga siridde. Weezuula otya nti olina obulwadde n'otandika n'okunyuka? Kakati okwezuula awo nti nina obulwadde lero nga tugweddemu ddala kubanga maama we yafunira awo sukaali. N'omwami wange we yali agenze ate ne yeewola looni eya ssente ezisembayo ne bamukuba kalifomu abatemu ne bamuba ssente zonna otasituusa nawaka. Naye mukyala, this is too much. Now kati ndowooza olabye cocaine gwe nkozesa omuwulidde. Mukyala, this is too much. No. Are you hearing what I'm No, that's you hear the kind of cocaine I'm using. Munnange mbulira oba gwosigala okyali sane. Tell me you're still sane. Okyategeera. Yagenda ne yeewola looni. Olwo kweri emotoka gy'ogeye taaliko mipiira gigenda long journey. Ye olwo yakwata obukadde bubiri bwatusigazza. Obwandigenze ne busasula bbiri esseguko. N'agamba katalaafi yagenda atwale kaadi y'emmotoka eyo mu ka microfinance eggulu afune looni. Aba yakamala ogifuna? Ankubidde n'essimu nno nzija. N'agwa mu babbi. Oba abaamuwola looni bennyini. Kati nedda. Yagamba yayimirira wa Kawempe. Awo Kawempe awo waliwo petrol station yemu. Kati yali agenze gula byakulya because yali ava long journey. Ng'afunye ayagala byakulya then akoleki. Alyoka ayolekera ajje Entebbe. Kati wagira ng'akola ki okwagala okujjira nga okujja. N'alaba mukwano gwe nga yasoma naye byadda obbiwe. Era nze nkubulira Adija bano bandi obbi omulabye wadda nnyo. Mugambe gyeba kajambo. Tontiisa. Abaana bajja mu inbox n'akujjukiza. I used to be badays. And you start missing those days. Munnange ebyo nno bye bawange kati singa zempewo ezikunta. So munnange mbu obbi we yabimukola. Nze mba ndi eri mu ddwaliro mu grade B. Manyi omusajja mazima ddala ayinza otya okungamba yatuuse ne ssente. Najjako essimu. I was pissed. Nali mu grade B nasula na mmotoka nga mulinze nga nsula mmanyi nti no ajja kujjaye. Nene nzisa omuto nene bakamotoka saa 12 essimu ng'evuga. Ti wangi. Kino Kawempe police station. Do you know a man called Abed nti? Yes. Jangu omujjawo wano nga tanafiira wano. Omanyi that talk. Mukyala ng'olina ebizibu. Oyina maama mu ddwaliro gw'ogenda olekayo omwana ali eri sseguku bakuyise. Gwe Adija gero ngamba munera weetaaga cocaine okugesa. Awo weetaaga cocaine ogw'eddalu. Kati go put yourself in my shoes. Now I left there. I go to Kawempe. I have to sort out my habit umutwale mdwaliro. Waliwo awo eddwaliro eri opposite ne police. Twamuteeka awo ate olwo lwe nzijukira nti waliwo ate abali esseguku. Tebafunye tesi n'abatwalira ki? Badage. Adija. Ekuwa omunaku teki. Bwe nkikugamba ekintu ekyo. Tokibuuza nnyo kubanga bw'ona okirabako tekiriba kirungi. Mazima Katonda mugula Adija okuko n'okubonaabona.
nga byonna bijja kumu kasupidi nga kayiriri. Did you get worried? Nolowooza nti oba anything is wrong or maybe someone is doing something wrong to you? Olwo nali siri worried. Manyi things happen. You know, omanyi ffe ngeri ffe gye twakuliramu olulwa olwa I know more. I know more. Olwasireyo? I know more lumanyi olwo. I know. Those things don't exist olwo. I know. Things don't exist. So it's only exists when you believe in them. I know. Akoze nali kakusinga mutya. Kujjukira it's only exists when you believe in them. Do you in fact wamma nawe wakambuzaako naye kakugamba. Lyeddoga nti libeerayo nga gwalikiririza. Munnange njagala okusooka okwetondera munaye bansonyiwe. Batondera buli gwe nnaka. Anyway, era sikiriza ndi oba lyali ddoga. I'm not sure though. But lwakuba nti no, this one, when it happened, it had already, they had told me that it will happen, but just I didn't know how it's going to happen. Who had told you it was going to happen? Ate kakati olwo tuba tugenda ate kudda mabega. Tewali buzibu. Kati naye bantu bagendaga ntuula bubi kumbe mukazi wattu nnumwa. No, it's okay, tewali buzibu. Kati or it had happened just backwards some few like emyezi mabega waliwo muganda wange omuwala. In fact it's not that I'm saying nti yakinkola. Nekyamazima it was too coincidental. Kyenyinza okugamba the coincidence was way too much. Kubanga omuntu twali eyo mu kyalo muganda wange oyo omuwala tugaba bintu by'abaana bamulekwa bali abeera ku fanigi yange. Mbwate mbunga ali eri ne muganda wange omulala era first born waffe. Kati mbunga ayogera mbunga agamba mbwagenda kunziza ku zero. Ng'akuwa nsonga ki? Mbunga agamba sister afe oyo first born mbwoyo ngenda kumuzza ku zero. Nawe buli kimu kyalina kyonna kimugweko n'omusajja alina mukyawe. Muganda wo? Anti olwo kati nali simanyi nti nasobola okukikola mukwano. Ate era ne kuolwo era tebaŋŋamba nga kibaddewo era n'oyo agenda okyogera ng'olwedde tuli mu mess. We had already been in mess. So that is why I tell you nti no, actually nange munamutima adija sagala kirowooza nakirowooza weebatu. So kati nga sister wagamba agenda kuzza ku zero. Nze sinze nawe teyabyogeranga wendi era munne yabyogera. Yabikugamba? Ate nze era sagala lugamba adija era namuyitirawo ne mugamba jangu. Najja nasangawo ono munne ng'abyogera ne mugamba biddemu ogambye ono yagamba agenda kukola ki. N'amutunuulira n'amugamba gundi tewe twali mu kyalo nga munne atutta ebintu ewama. Wagamba ogenda muzza ku zero azunge mpasewo mpaka we nadda mukazigo. We nadda mukazigo. Simwe muri smile when nagwe eddalu byali biwanvu. I didn't record. I wish I had the energy that day to record kubanga otubulirako byewawulirako nawuliramu ebiwerako smile kugwa ddalu manya kudda ku zero smile bananga diki n'ensi nayo eri byayo nabiwulira I froze. Nali nywedde Guinness oba nze bwola ebiseera nali sibeera soba. I sobered up in a minute. Nagetinga sober. I wouldn't believe it. Just nali sichikiriza because the way she was nice. I couldn't. Anyway. Kati awonga mutudde mu kasenge ne sister wono omulala. Twali mu kasenge twali awo mu ddiiro. Mutudde mu ddiiro. Babikunyumiriza nti muganda we yagambye agenda kuzza kuzira akuloga akumalewo. Kati awo muganda we ye yatunula otya yabyogerako ki? Yabyegaana. Ate yegaana. Yagamba ati. Yakola ki? They broke into a fight. Noli. Noli yayogedde. For saying off your secrets. I don't know why they broke into a fight, but they broke into a fight ne beekuba. I mean for saying off her secrets. How would I know even?
ne beekubirawo mu maaso go kugambye beekubaawo bwe bayombye ne maama kakati oyo ani oyo sister afe oyo gwe bagamba mbu agenda kunziza ku zero. Instead she just started she just started doing what, like okugamba batya, like she fumed omanyi kye bayita thank you ya fuming instead of kubanga oli yaweebwa time ye n'ayogera nga fina tusirisa. It means she had also to keep quiet and also listen. Instead for her she didn't. Ye yayagala kulwana yachuzingawo kulwana. So kati nze bwe yalwana mazima ga Katonda mugulu gwe oba gwadija kubanga tagambye tisaakikola. Tomanyi kyakulowooza mbuza gwoyinza kulowooza ki tomanyi oba ali haati oba bamuhaatinze bamuwaayidde tomanyi oba agenda kikola. Ate mumaze okulwana oli yaddukayo n'agenda. Mumaze okulwana eyagamba okukikola yadduka n'avaawo n'agenda. No, she ran because ono yali amukuba. Olise lwakuseka olwali wano gwe naye agannyabo nga sirukutte namu naye olunaku olwo eyakuba ye yadduka. Gwe bakuba ye yadduka. Yadduka era ye yali ayogedde. Eyakuba n'adda kuki n'asigalawo era ng'agamba yasigalawo munnange n'asirika ng'ayomba ne maama we ne maama waffe ng'agamba nti kati kankubulira atijja oyo mu sister afe oyo omukulu nga sitemye kigambo. Mukulu second born wa mama aveze mbaana ba mama ndi mwana wa mukaaga. I'm a sixth born, that second last. Era nze muwala owokusatu era abawala babiri then nze I'm the third girl. Bebawala balina basatu. Kakati amazima Katonda mugulu adija oyo muganda wange namutunuulira ye ne muwala we omukulu. Muwala we omukulu kyemanyi nga neno video we neefulumira ajja kuba yafulumye edda mu mawulire manyi talwa bana adija tukuze abaana naye tuteeketeeka abaana tukuzanga omwana n'akusukkako yayimirira ye ne muwala we ne bavuma maama muwala we azina omwana we gwe yazaala. Yes, kubanga yajja ne muwala we twamuyita bwe namuyita okujja. Alina emyaka emeka oyo avuma jjajjaawe. Kati so far now she's 25. Who is 25? The daughter of my sister. How old is your sister? She's around like 42, 43 or what. Sister omukulu. Bakwaffe tukula bulungi, but if you look at her you want to. Sister omukyala mukulu. Munnange nno olaba mukyala mukulu era ffe Fadija tukula bulungi. I don't know. I can't say that she's envying me. No, omuntu watuukira okugamba nti agenda kukuloga n'akuba ne maama we kiba kitegeeza she's capable of anything. Teyakuba bayomba. Ate era okuyomba ne maama we obanga. Ne beerira kale maama yakaaba kyenyinza okugamba. Mommy cried. And I remember, I don't know, maama yakaaba because nga bigambo byayogera bingi ate ng'ayimiridde ne muwala we bwe boogera. Naye wabula kino kankyogere nga ntunudde mu kamera. I want to look in the camera and say this. You see how you actually olaba muganda wange omulungi, baba wange omulungi, ne muwala wo, mwana wange omulungi ow'obuwala, byonna threat season ne bakuvuma. Ekyo kyo nkikugamba. Nandiba nga siri sure ku ddogo kubanga nze saaliyo ng'ologa. Naye ekyo kyokka muwala wo kyafuuse mu mikono gyo ng'okyamulina. Nze nkubuulira. So this sister of mine has this daughter, a furious daughter, where, okay, omwana we mukambwe n'okusinga nnyina. Kale kati ate waffe bagamba nti muwala we afaanana nnyo nze mizeeje. Literally just that's how the people used be saying. Afaanana gundi, but nze nno ndi disciplined by the way. Nyina effujjo nti ndi mpangulukufu. Sobola okukola ebintu bingi nnyo nga bw'okiwulira. Wagenda kuwulirizaako oba sisita we yakuloga? Kati nze mwulirize ki erewa era nga sirina kisu nga ina n'obudde gwe nga ku bizibu bya nnyina nze nafuna ebizibu Adija nga sirina busizo
nga sirina wesisiza oba okyali eno okyali kano ne kajja nga tonnaba yadde okutuukamu ekito tonnafuna solution ya kino nga kino kituuse Adijja nafuna ebizibu olunaku lumu natuulako bwe bati wansi abye basat down ng'oli ku kkubo naye nga emmotoka ogiyina noli n'otuulako ko wansi nga ne ku bonnet y'emmotoka togyako nga teweesigama emmotoka ng'amagulu gano tegajja kuyimirira kye bayita okumenyeka ng'omenyese kaakati namenyeka kye tugambe Adijja ekyasinga okumenya ye mwami wange naye ng'ate nnyina okuyimirira n'embanga gy'obeera nti kimenyese mwami wange bwe yamala okutereera that is when I actually what olwo nkomawo eno ngamba omwami kaateredde tusigaza mwana yekka kuba mama ali nga kati tulina mukumira waka tumanya byala ne byatalya bikiwe biti batukubidde food chart kamita akapima sukaali lunaku tukalina byonna baabituyigiza mu ddwaliro eventually I managed to cope up embeera n'entereera n'ogimanyiira manyi buli kimu kijja kiba kipya kati munnange Adijja ekyantwala mu ddwaliro okumanya n'ebirwadde bino ebinnuma yali gundi yali olwo olunaku nga mmanyi nti kaakati bali olwo olunaku nali natomera nga ngenda kuba nava Luweero nga nva Luweero nga nvuga kuva Luweero kuba nali natabuza omwana mu Kizungu ne mu Kiganda kati mu kuva Luweero eyo nga nzijeyo omwana natuuka eno saa 2 ez'ekiro kati kye sikuwulidde ng'abaana b'Ente mu gurupu bafyumi nga baali bubi banaye twagala Ente ezaffe era zisammasama tuddemu naye nga ddala Adijja nnyina n'obuti naye olw'okubanga nali nkimanyi nti abaana bw'otabaddamu mangu bagenda kola ki kakati awo wonna nze Ente sikola ki sibuuza nnyo ku byantu emboozi y'ente yali etya Samantha kakati ngenda byonna nja bikuwaabwe kakkana kasita ozze kubuuza ogenda bifuna so that night I drive ngende nkole ki akirisi obudde bugenda okukyanga ndi kapeeka natomerera awo ku gundi ku express nga nkooye ng'amaaso gaziba eyes were closing. I was tired. I was beyond tired. I was exhausted. And attendo in the due course when anywa energy drink nentuka isanga bwe munywanga omutima gwa gracinga nyunyura lwa kunywa nnyo gundi oba energy drink oyo omutima gwa nga gracinga nnyo kakati nga sichisi kati olusi bwoko bwemba nkoye nnyo nga simunywerako ddala kubanga ate when you black out energy drink or blacking out mulundi gumu ne baba baleeta ki oba ovuddeko so munange olwo naaganyumya kati gazze kubanga awo nakutukira emmotoka yonna neggwawo olwo nwana ki nwana bambi kusanyusa bantu bange bafolowa bange abalungi saali ku live. It was night nga njagala obudde bugende okukya ku makya nga ndiwa mu kyalo nga mbalaga ku nte zaabwe kuba nali ndudde gyali awo giyise myezi ng'esatu miramba gyali myezi 3 miramba tebalabanga ku nte zaabwe nze mbadde mu bizibu byange kati abantu b'Ente bayigombanga faamu yange. Yes, of course I had. Ate lwaki mbaddemu n'ente nnyingi where I don't have to go and count. For what purpose? Nze nga sibala nnyo nte kubanga mama live ku TikTok ng'oyina ente. Mirundi gyabadde nga mingi buli kaseera ngendangayo nenkola live. Buli we ngenda mu kyalo oluusi nze nga bw'omanyi ndi muntu wa live kapeeka. Era mu kiri omwo mu Luweero byalo byeriraanye. Kaakati munnange abaana bwe batwe bambuuza balinga bambuuza Samantha nkola ntya nange okubala nga nina ente biki biti. I tell them how I did it, like mpola buli mwezi ogulayo ente emu oba olina ssente ng'okafunya nti kati naawe obimanya ebyaffe kati owaayo oluusi taata Shadraka akwadde eza shopping ate shopping yammwe agimanyi nnyo kati byali biseera nga byali ofisiza ogenza okolezeeyo eyo bugigigigi bwo ofunye obusente bwo kati it depends. Olaba Adijja, you have things you like, right? Simanyi mu Buganda muno ewa mu kika kyammwe abasindoozo abagaga sibe bettaka
kati ffe waffe abagagga balina kuba nante. The more cows, the more respect. That is our culture ffe. Kakati ffe ekyo nakyagala nnyo kubeera n'ente. Ekirala n'ente nga zitereka ssente. Kyekintu ky'ogira n'omala n'ojjawo ng'otunda. Kati that time, that is when it all happened. Kasita nakuona emmotoka yonna nikugomanyi nga twewala kuspendinga ssente. Ate emmotoka ogibazzeewo masa ate nga emmotoka etuyamba nnyo. Emmotoka etwala omwana mudwaliro, emmotoka ekola biri kati akasente ke nali nsigazza ng'omuntu ne nkakozesa emmotoka. And after doing the car, then the next day nga twava mu garage bwe bati. Garage eri wali eri kumpi wenyini woviira ku express. Tuva mu garage nagamba muganda wange Preston nemga Preston. This deserves a celebration, yeah? Kanyweko ka Guinness. Olomaze emyezi 3 sirya mmere simanyi na mmere wetunula ate nga n'omwenge sigunywa. Wafuatia kukubonga emotoka ekoyo. Gundi babajjawo ku express. Tewafuna buzibu bonna. Fetus. Emotoka yaggwawo. Leero ggwa adi teyaggwawo yonna yonna nti eweddewo. Naye era yafuna damage. Nnyingi nnyo. Yafuna damage. No, it is okay. Omuntu naye emotoka nefuna damage gwe novaamu ng'oli. Anti no, not that. Kiŋŋamba nti gwolowooza gw'omanye emmotoka nge mu maaso egize olowooza osigala kyekimu. Nge ekoonye kino eky'omu maaso. Kitegeera nekyefunya. Ayi n'ekirala nze bwemba nze nkuvuga mukwano. Otasiba seat belt gwe amanyi ng'ojja n'akaviira ko ng'osesemu omwo. Saagala nze ebintu bimalako mirembe. Yatulako mu mmotoka ya Samantha. Ekyo kyonkubuulira mazima era ne maama akimanyi. Waba atuula mu yange nga nti I must be careful on the road. Leka naawe I know mukulembeze yatukolera ekkubo ngenda nenditulamu nempulira ddala nga ndi Abu Dhabi. Nempulira ddala nga ndi Abu Dhabi. Think about him and then olekera naye ate naawe adija tulekemu leka ku actinga guduga. Nga twavuga Abu Dhabi Dubai. Erya kuba kasopidi okajukira. I know. Anche nkugamba batukolera lufaanana era kali. I practice koyu imana azize mwala shei zaidi. Shi kana ambaye ni practicing amuko kwejukanya ng'omuntu. I know, at the end of that day. Kwejukanya mu shek zaidi makutumu yatukuza bubi. Kakati munage adija nkubuulira. That day is when I stopped actually driving. Ngamba muto wange, you know what, now you drive. Navuga twava mu garage ne mugamba atwalewa mu ddwaliro ng'emmotoka otenda tebanagikola bungi kuggwa kubanga teteenoonese nnyo munda ebintu by'omunda kugana nakoona nenga bode eyonoonese. Kati ne mugamba ntwale wali eri mu ddwaliro batera okunzijanjabiramu kuba nyina asthma. Weyatuukaawo nga tonnaba kutuukaawo Samantha bano abantu abaalabanga ente mu faamu baakulabiranga ku live. Of course. Ne bazeegomba. Yeah. So how do they bandabiranga nga ku live nga kuba naberanga mu kyalo nga ndi ku live nente mu nte olusimba nalinga mbangenzo oba okusasusula bagundi abalaalo biki bintu tuwe bitu. Bajja batya mu inbox y'omutandika okukolagana okutuuka gwe okubaterekera ente. Kakati okujja mu inbox yange waliwo omwala nali mbanyonyola how the cows keep money. So I tell them ngera buli omanyi kugamba ekituufu ne weeronderawo ne mbagamba tezitereka ssente ate nga kye nali mbaga kyekyali ekituufu tekyali kya bulimba tezitereka ssente wozaagalidde wootundira wokola eti ate ekirala kuzimaintaininga tezifa nga mbwa tezifa nga nkoko kiraba eringa nga kale kati nze nga mmanyidde era obulwadde obwa bulijjo omuntu tamala gafa ente eringa muntu. Ngera nakimanyira kuba nze mbadde nga nzikyankikola. Kisiga nti ezente zonna oba nti bange yazingwidde nedda netandika dde okugula ente kuva nga nkyali bweru. I buy one by one. Okitegeera buno buli okudde awo ng'ogulayo yakatebwe kati. Nze nakuulako sijja kwegaana. Kati
munnange bali begombi bwe begomba oli nakubuuza bw'okikoze how you have many, because people thought having many cows you have to you inakuba mugagga okitegeera. Me I bought one by one nenga nze ngula nkazi era ensajja nga era we nagula nga sinafuna yadde ettaka nga nundira mu kiraalo kya waliwo omuzeeyi yali ku kyalo. Era eyo yenkola y'abantu abalunzi b'ente bo bakimanyi yenkola bw'obanga oli nga talina wakulundira asobola okutereka ente ye ku faamu yo n'alundirako nga omulalo amusasula okulunda eyende bwapaka lwafuna ettaka erirye nga oba awezezaako nte mmeka n'atwala ku lirye. Kati gwe wali olina eriryo? Yes, I had my space already. Nga gwalundirako n'abalala obanga ezizo zimala bumazi ku ttaka. Kaakati nze ezange ezaaliko nga naye tezisiga nti zaali zijjudde no, they were not full. Kubaawo n'eri extra twakomyewa. So kati abaana nga bakuwadde ssente kati abo abaana bamaze okulabira ku faamu yange. Kakati baŋŋamba nange olwo mbayigiza the benefits of keeping cows. My intention was not for them to keep on my land. No, I was teaching my fellow girl child how to save your money properly ng'okuba ekyeyo. Nimbaga kikwe kubawa example yaki yente era mbalaga ku zange nimbaga nti kati ente eno wenjigula eri lubuto in a few good months nezikula nezaala kati ziba zifuuse ebirime okitegeera. So singa buli mwaka buli mwezi bwe mbangula ente kitegeeza omwaka guli oguddako zimba negundi twice okitegeera I have twice the number. You understand? Like that. So they were interested. And it depends also on how much you earn, I told them. Kati nze munaye ale n'emikisa gyo ati fe abamu ku ffe seera ebyo ine n'ojja akasente n'oli n'ojjawo n'oli n'ojjawo oluusi omwagezi gugenda okugwako n'oyiwayo ente ezo 3 oba 4 like that ate nga nkazi ate nga ziri mbuto. Kati nze ebiseera ebisinga nagulanga ziri mbuto mostly. Kakati awo nga wonooyogerako ne bawala banno ku nsonga yaki okwekulaakulanya. Kati abaana naye nga baba bakuwa reasons. Omanyize natera okukola ezo topics ku TikTok okwekulaakulanya okwo. Omanyize sina bizimba kyekyo lwaki sibirina era nali saagala byogerako ebizimba. Kakati nga mbagamba bitazimba bya leero if you don't want to work ng'omukazi like ate era n'okukola siga nti buli lunaku olina situka ogenda okole. There is some time ng'osobola okukola until ng'osobola okubeera awo nga naye era okola. For cutting era mu time eyo mbagamba like it depends on your goal. My goal in life wasn't to be rich, no. My goal was to be satisfied with the little I have. Kasamba nga nyina sente zange ziyingira entonotono ezimala okulya ne school fees w'omwana wange. What else do I need exactly? Maso ofuna amafuta n'ekipa yange ya bbi. Era nze webadde obulamu bwange kubukyanga ninya mu Uganda ojjako ng'oli yakanda babulabi. Kuva ninya Uganda zembeera zange kukeera kunywa na kulya. Wemba ndidde kubanga nze nera appetite si kyali wange nnyo. Kulya kunywa kubeera waawo ku live most of the time. That's why people keep asking. Yegwe okola ddi nze mbeerawo sente nezijja kubanga obwo bwe business bwe nali nga mbayigiriza era nga mbagamba importance y'omukyalo okukola olunno kwe kuva nkulaga obuvo bw'ente we buva. Munnange bakyala nga abakyala bali inspired ng'oli agamba sina we nnundira nga mbaga nedda. Bw'oba tolina w'olundira nze faamu yange eri empty. Leeta ente eyo ogiteekewo. Oyira agamba nze sijja funa nguliza nte. Most of those girls by the way they don't trust their families. Ne mugamba oba tofuna kuguliza nte it's fine, you send your money, I'll send munange mama ajja kugenda bagulize. And trust me Adija, that is how I used to send it to my mom. Nagera nazigula mu katale nti kuba nezange bazingulizanga mu katale ate era nagera nga sinze ngendayo wabula nga bazinguliza mu katale. Kaakati munnange ogwente nga gutandikira awo ente benasooka nabo kati bawe tuwezeza omwaka before all this shit happened. Waliwo n'abalala abalimu nga neera bali bweru ne bakomawo nagamba zintundire nagamba ezange nzaagala oli nagamba ntundiraako bonna gye bali. Of course they are there. Waliwo ne ya inbox nze nanga Samantha nzijja nkwogerereko
nzija abaana mbagambe nti no, this is not you, biki ne mugamba no, I'll handle this because this is my trouble, you understand. Ate nga nange it's not even my trouble because nange I also landed in it. Baali bakuwa abaana bameka okubagulira ente? Kati sofa mbadde nina abaana 29. So badde n'ente 29? Nedda si zokka. Nga zaazaala n'okuzaala? Zaala. Mbadde n'ente ente z'abaana. Ente z'abaana ezo mubaddemu kale zibadde ente nga zibadde 45 kyemmanyi. The number was 45. That includes the little ones. Ente zaafa zitya? Kakati ente ekizitta wano ebizibu ebyo byenkugambye obirabyo byajjira. Tewali saafuna na budde bulowooza ku byandi. Wabula nze nga bwe mmanyi nti nno wembuuza ku maama abeera amanyi cause if she talks to dad, my dad in the village. Tata wange mu kyalo talinayo smartphone. Kuba tata wange tasobola dde owandiika erinnya lye. So smartphone tasobola gikozesa? Ng'agikozesezza atya? How? I swear my father cannot even. Olaba ne ku ssimu n'addawo bati agyetegereza. Akatini akakaalina katamanyi smartphone. Ekyo nno kyanyiizizza kuba waliwo omwana kuba abamu kuba agenze ku faamu n'agamba tata nga alina smartphone. You know, when people are angry they can really piss you off. Kakati initially tulina omwana ku oxygen, tulina ekizibu ekyali ekyokusatu kye twali tetumanyi nti kyali kya nte zaali nazo ziri mu kufa. Mbwoloba ebiseera ebyo nze maama wange yaŋŋamba mbu waliyo obulwadde bwa kalusu. Obwalumba faamu? Mbu bwalumba district number actually bwe baali bagamba. District ye Kapeeka? Kati olaba Bwalumba district number. Abantu bonna baali bagwa mu zino district. Kapeeka, gundi ani? Kapeeka, Kapeeka, gundi Luweero. In fact bwasinga kuva Luweero. Kati from Luweero we batu the whole of all that area. We batugamba mama bwe yaŋŋamba. So of course they couldn't move nga ziriko quarantine obutale buggale. Ne nguma okuva mu COVID. Karantini yali yande. Obulwadde bwali bw'amanyi kati obulwadde butwale nti mu bantu ye COVID. Okitegedde nti katugambe COVID alumbi kati ne baggala district. That is how it was. Kakati bwali nebyo, it was in the animals. Mugundi muki ngehade mukyala munnange sikulisa anti kati omulamwa gwante gwe tuliko. Kati that is even when so when I broke down, I actually chance jam ddwaliro. I went to the hospital. Muganda wange olonkuza wali muganda wange atute mu ddwaliro bankebera. Twatandika na x-ray uze mu ddwaliro eri bamanyi. Samantha ng'oludde okujja olwerere njagala ku general check up. Batanse general check up, totanse ne x-ray, ne wa x-ray kuba yali agenda mangu, tumaze wa x-ray, tumaze scan. Samantha bakututuusaako kawo ku bulwadde engeri gye bwajjamu. Ente zaafa zitya? Kakati olwo nkubuulira mukyala awo wonna tuli eno ffe mu kibuga nze ne maama. Kati awo wonna kye nkugamba tuli mu kulwala, tuli mu biki. Ngene eri ente zifa, maama bamugamba maama takola ki tayogera. Alaba omwana we ali mu stress tasobola nakigezaako kimugamba. Kyengezaako kulaga ekyo. Bino byonna byenkunyumiza byalinga bibeerawo naye ng'ente ziri mu kufa. Omwana yakugamba zaafanga emu oba zaafa zonna? Olwo zaafanga nga ziyiika mbuno kubanga agambye mbuno yinze maama wange yaŋŋamba nti olunaku lwe bamuzuulamu sukaali azirike wali ku geeti. Lwe lunaku lwe bamugamba nti no ente 8 zaayise omulundi gumu. Ne zifa. Kakati mbu actually that is what did what bazikola batya bazitwala ne bazisala oba bazisuula. So Adija initially nze kisookera ddala siryangako nti enfu oba endwadde. Simanyi. So ente bwe zifa nze ate wobeera nga gwe afiiriddwa ente neeringa muntu. Tuzituma n'amannya. Tebaziziika bazisala oluusi abamu ne baziwa ebisolo. Wange yali alina ente nnyingi nnyo. Kati so kati that's the problem nti when you are the one who lost the cow you may not want to know what happened to it later because you also get the depression by the way kubanga that is money. Ezo sente oberanga gobanga era omuntu asudde sente obanga omuntu afiiriddwa omuntu abamu ngoba ne connection n'ente bwetyo bw'obeera
kati of course kakati munnange embwe cheche era mama ngamba cheche kyamuzirisaawo she could not take it in ngalaba mbutuufu tamanyi na kyagenda kuŋŋamba. So she kept me in the lie of jeziri. Kitegeera kumbe decreasing. So Adija we batenteze zagenda zikendeera. Abaana wabanyonyola otya ntente zifudde? Ate abaana mbanyonyola nti awo nze nali nategedde notegeera. Bakuweerezanga WhatsApp balaba toddamu. Abaana nange bwe bambuuza nange mbagamba ekyo maama kyabaŋŋambye because I also ask my mom. Wabagambe ente zaafudde? Yazaala nti ziba n'amanya. Gundi yazaala era eno yino ne gundi nezaala era amata gye gali nnyo mangi nnyo waka. Kati because mom talks to dad. Kitegeera. Ate mama mbeera naye wano ku lw'omwana. Ndowooza okitegedde bwe kyabaawo. Nze kati initially I was in the dark. Simanya kyemmanyi. But of course naye sina kyemmanyi naye nga nkimanyi gye ziri kubanga bulijjo zibeerayo nze bulijjo nnungi. Ate nze lwe lusoso lundi. Kaakati munnange little did I know Adija. It wasn't like that. Si bwe kyali. Adija like nkuwe kati. No, I was seeing another cab behind mine, so I wanted to see. So munnange Adija, when that shit was happening, naika wesiga ebizigo before you go further. Wesiga ebizigo. But I'm naturally like that. You sweat. You're warm. Nsenyo wansi anti olupugundi ennuma. Awo wakumala. Kale. So munnange that is when we nze kati iri ku nte nkujjeyo. Bwento bwe nalinga simanyi. Wategeera oluvannyuma. Kati oluvannyuma olutalina lwawala. Luno olwajjuuzi wa. Wategeera oti? Kakati olwonkulaga nti even all then newe nalwalira wonna. Me I didn't know about the cows. Kubanga we nalwala ate nasigala mu kisenge kino for a full month. Nga si full month kisenga nga ate nze initially Adija nze siri mukwano nnyo gwa mama wange nti tutuulaawo tunyumi nnyo tuki ndi muntu of course omukambwe katugambe si nnyo. Mukolagana but yeah we are distanced. When I say I don't want to see anyone in my room, trust me, nobody will dare. Ne bubanga weeyita kitojja tosobola kujjawo mu room yange. So kati wento bwe nabeera Adija. So kati recently nange kati bwe baamala okunkebera mu ddwaliro ne baŋŋamba ebinnuma baali bakyabiŋŋamba ndowooza baali bakyasoma bingi ndowooza bwe baali bagenda n'okunsomera ebinuma enviiri zange naye nze munnaye nakoowa nange okuwulira ndi muntu nange ngoowa ate ggwe bwe basoma tebamala mbw ate kakati oyina appendicitis kana ako koowulira mu lubuto akawinga ejjinja akakuluma ako bakayita appendix kalina amayinja munda mu kko kye bayita appendicitis bwe bulwadde. Appendicitis bwe bubeera obulwadde kakati ono ogundi waneeno mu kifuba owa x-ray nno ye yasooka kati because nalina stabbing pain waneeno munda mu kifuba nze nali manyi kutuula nnyo nga nvuga emmotoka kakati oyo ye yasooka okugumenya. Samantha oli ota nti adi bulungi naye obadde owulira obulumi munda mu kifuba nti of course kuba bwe obulumi nali mbuwulira wala Adija ku ngeri nali nvugamu emmotoka era nga ndabira ddala nyina n'obuwulira kuba oluusi nga ngisula namu ebiseera ebisinga ndyebakamu oluusi neewuuzika ku steering so your pain mu kifuba nali manyi yabuteebaka wantu wali straight. That was before the accident emala kubaawo ne ndyoka ndekera okuvuga emmotoka. So now Adija, when I come back from the hospital wala nzijukira navaayo ngenze kufuka mugamu wasikani kasa yali atuuse kwa lusaazi oyina ulcers mukwano akyanyonyola ekyenda asima bwe kiyimiddde namuga alindako omusawo mala okufuka kubanga ekisookedde alina yini sinayadde ekikulu neza testi ze naze kyenabuuza kyali kimu naye ng'endwadde zikususseeko obungi naye gwozimanyi I don't have any money on me, we are just spending ngolo ebiseera ebyo nga neeza okulya ewaka Adija we don't have it
ngate gonyumiza simanya ina lusazi simanya ate sisimanya ina appendicitis simanya ate omutima simanya omutima guli gundi guli mu simanya saka y'amazzi bannangi era nze musawo wange Dr. Emanze nkimanyi obeera ondaba andabira ddala nno munnaye follower wange mulungi namugamba omanyi musawo twanzije I'm on my way sadda nere walabu ye yamanyi bwe yasigala amanyi gwe wayi gwe yawa results ze saagana zimanya zikasitanamanya ekyenda kyo baba kiriko negundi kuba kirudde okufuna emmere munda. The only thing I would take ke katunda ko 10,000 kumacha. Imagine surviving on katunda ko 10,000 in the morning. The whole day. What about your family? How did it used to survive? Bobano abalyanga. Pokati mbonga baso okulyanga kateekawe. Ne omwana atta emmeme. Okimanyi? Omwana like that's a maternal feeling. You understand go oyina omwana. Omwana ne bwalwala kasenyigo okimanyi? Okimanyi omwana ne bwa newe kaba kasenyiga. Nkubulira omwana guli omutima ogwoba omwama gwasukka. Kati imagine nganze mulaba ali ku oxygen. You know what about if you give me my hanky in the car? Please. Thank you. So mnange hadde that is the problem. That is where we came here. Okutuuka kwebyo ebyagundi ku byente. Ebyente n'obulwadde awo tubutuukako. Obulwadde na shutting down. Like we twava mu ddwaliro ne ntuuka muno mu nnyumba. I shut down. Clearly. Obwongo na shutting down natula ali mu kasonda ne shutting down. Atugamba nti walaama. Mbu walaamye. Ebyo byokulama bino mbikoze wano nga n'ekisenge nakifuluma. That was comedy. Walaama. Ate kulama nze saalaama ebyo byali byagundi. Comedy. That was just comic. Kubanga atawo nali nfunye kumanyi ntansobola ku bantu awo nali ndabye ku bantu neze naye siraba bantu ye bannange kakati so munnange hadde the issue is when I sat in here I also you know what else I got anxiety nga nejiko bwegwa once nzo kimanyi tino sikwatagana kirekana kyobula ennyumba yange ensirifu ejjiiko ne bwegwira wali mu ffumbiro toyagala kuntunulako. What do you be? Nyinza okukankana I freak out omutima guno guubwatuka omundi gubwe twa in the minute mbera sikyawulira magulu gange katala oliwe mwajjidde abadde anxiety tidde olaba abantu sookera ddala manyi nti of course nti sawa yona bagenda kuntwala mu komera bansibe so I don't know who is going to bring the police. Tebasobola kumala gagwa. Of course Adija wobanga abantu nga baagala ebisente oba baagala ebintu byabwe if you're not providing it in time of course it's the law. So omukazi watunza atatambula already sitambula kitegeera banange olemwa. That is not the one, Jonah. Yeah. So Mnanga Adija, that is what happened. I shut down in this room, got sick, and yeah, and here I am. Here you are. Obulwadde zatandika zitya okutuuka kubeera muno munda ne zikunyuka nga bw'osanira ekisanirizo ng'ogenda nazo. Ani asanirira zakutukiranga nze nga ani asanirira eyo time nagimala mu kisenge nga sifuluma era ate no nga ziri strong. Kati nga zivaamu bw'otyo ozikwatamu ne ziyiika. How did it cut? Gundi panic attacks. Panicking ozikwatamu ate olusuubuzi nga nezitaba zikwata because every time you got a panic I would feel nga mpulira muno obuntu obuwogana mu matwe. Nga mpulira omanyi nga mu kyalo ng'owulya obunyenyenkulu obukaaba ekiro ng'ensi yonna esirise ensi yonna esirise ekiro ng'oli mu kyalo omanyi obuntu obukaaba nga mbuwulira mu matwe ate nga nga amatu gali hypersensitive nga muntu ne bw'aba nga ayera eri manjuwe nga mpulira nga ayerera wano nga amatu gali hypersensitive buli omu muwulira okitegeera nga mpulira nnyo ekisusse. So kati oli ku treatment. Kakati
ekirala kye nali mpulira by that time kate nga bwe mpulidde noise nga nyingi nnyo nga njulira ano mu kawumu. So I would hold my hair nga mpulira like era every time it happens you see I hold my head because I feel the noise in here and then the problem that also with the sun when tunula mu sun amaaso gali sensitive mpulira pain nga ita muno bwe ngeri shaking kyekituukawo nga ntunudde mu musana kati bwento kyekyo kyantuukako munange era we libadde alunsi walaligwa awo we batwe baali nsuula awo werito we libeera litandiikiriza katugambe kati gambe ki kyovola nti ku midiya wonna buli ayagala okwogera nange you don't talk to me nga tomanyi kyempitamu don't tell me about depression nga if you're not feeling those things I'm feeling you do not tell tusimbira saagala illusions nokulaba ebitaliiwo kamunguluze olaba ekitanda kino nga kyetololaza kino ekitanda emirundi gye naakakisula wansi waakyo gwe totamanyi wansi w'ekitanda neggulu bwe nasuze waayo ng'olowooza wansi w'ekitanda bwe buliri nedda si nti olowooza you wanted to sleep there nga mpya wano wali to open I want to be alone like this alone especially when I'm scared it happens a lot wentye ennyo kati ng'ejjo olunaku lulamba nalumaze nga nze gwolaba siirye siikole ki nzenna ndi awo nninda kimu poliisi kujja kuntwala tumalirize okay abalungi abali ku HK Media tubadde n'omukyala Samantha olunaku olwaleero twaze tumukyalireko tulabe ebibadde bimwogerwako bibadde bingi ate akusinjaga ate akozesa kokaini ate ali bwati so ono omwana muwala mwana wa buwala mwana mulungi agezezzaako okugira okwekuuma nga alina ekitiibwa so bwe tuwulira ebintu ng'ebyo nga bimwogebwako tuba tulina okugirawo bulambalamba mpozi oba oliawo n'okumusaasira ku bumuluma ate tumwagaliza okubeera nti naawona as soon as possible twagala tumulabe nga addawo ku magulu ge bw'oba olina kyonna ky'osobola okuwaayo Samantha osobola okukimuwa ku namba y'essimu gy'olabaawo wammanga ate n'abeera ng'akola ki akirecevinga bulambalamba mpozi namwe abamukubira ku ssimu bu messages ajja kubeera akola ki abwaniriza nnyo nnyini ddala asobole okuba nga azza obulamu mu nteeko okay your last message to our viewers and followers. My last message to our viewers and followers is first of all I don't know when this will end because of course bw'obanga oli mu buzibu nga yange bwe ndimu so kandi mulwadde health wise siri fine n'akamu eddoboozi lyange linsinga amaanyi kyenyinza okugamba ti abantu bwe bandaba wenjatula omuntu balabya ddala nga nnimba kazannyo eri mwenna balowooza nti kazannyo mukwano this is not a game ekizibu ekiriwo nti ekinnuma gwe mutima actually omutima gunnuma mu ngeri byesigenda genda mu details saawa zino n'akantu akannuma mu lubuto ke bayita appendicitis ke balina osalamu omuntu agenda kumbuza lwaki toli mu ddwaliro basically because omumpi wakoma wakwata nagambye dda naddukayo I'm taking painkillers for a meanwhile but I'm scheduling for the surgery ate surgery tebamala gazigwa mbugi basically nabadde ngezezaako okufuna eya appendix I applied with a company some company there omanyi obwavu buno bubi nnyo olina okulaba olinda organization eyo olaba benekkiriza okukugira okufandinga olabe ng'ofune okulongoosebwa nga nfuba okulaba nga neewala okusonderwa ng'abantu abamu bwe baali balowooza ekirala munange I don't use drugs olunaku lw'oli lwala endwadde zino osaba Mukama Katonda bwe ndiba nfunye ssente mu maaso eyo njagala kukola gundi njagala okusomesa ku bantu kye bayita mental instability kubanga abantu tebakitegeera nze ebintu ebintuukako abantu ebiseera ebisinga tebabitegeera nzisibwe nti bwe mbeera sibeera kaseera nkwata emikono this is not me it is because and it is not drugs by the way it is because omuntu ova obeera ogwa mu kintu nga bizibu ga bingi biyitiridde ne bikonoona obwongo so munange mbaagala nnyo baddiya mbaagalira ddala naye bwe mba nkuyiseeko oluusi bambi ngola nkuyitiriddeko tovuma buvumi
oluusi nange neeyitirirako nga mpulira there are times when I can't handle myself, when it is too much for me. Kati tuli wano twogera naye jatuuka kiseera labe nga njogera ate ku speed ya waggulu nnyo, abantu bwe baba abangi they freak me out. Kati nga kati yeah, of course I'm going to get visitors, I'll be freaked out unless I get comfortable with them. Ate nekira bane don't hesitate to text me on WhatsApp. I love messages like nothing. Bwe I love you bonna really nice bwagala. Naye kati kasitamba nga ndaba waliwo unread message kikulu nnyo gye ndi. So be my unread message and keep me smiling. That is sad for me. Tweyanza tugenda kuba tubasiibula olunaku olwaleero. Tujja kuba Samantha tweyongera omuchekingako consistently tulabe progress naddala ku bulamu bwe, tubeere nga tumusabira abeere ng'awona. Naye nzanyu bakwano, yenze HK Media Adija Kigozi, mweraba.